Samuel Akalyamawa independent naye ali mu kunoonya nendabako n'omukulu Anywere Innocent Mbago naye akyali ya nyumba ku nyumba ali ene wawali omu nabwinodwori mu programu ye ng'alikoba abalonzi be mu programu ye gy'alinayo ey'okwigusa ekintu nti kyali kusinga okufaayo ino maama we yamusomeseza ku ssente daalooni maama we nga kusoma omwana okutumutuusaawo so ali kwenda okulwanisa ku bigemagana ne ssente abantu babe kuno obulimu bwe beekolera nga kwegamba ati bwakujja kukakalukana na looni nga mukaleebu yaje takyakubonerako muna looni eriza abantu wewole akasente ayi muno kaizayo teekango banji MPO zirayo tola sente duola abantu abo bona bempema banadairwa kuba bakoda abasinga takaye kuwola bona naye asokola project nga abantu basobola okuida bako kulanya kutabula kolerera imwe utasera mubaawo okuba tuluse mutwale dere kolerera kutokole imwe mukolali Ifwe imwe betulondo okujja mu parliament nimwe mutitekera ifwe mutwagala kati president yakwagana ngo yini oba oli kwa ya bisoro akwongerako woba oli nikyo likola yako oba mulunzi wanko yakwongerako yena kyagezako okwenda okola president akulaga nti mu byafaayo bye yatandikanga akalina kuyingira mu politics okole ebido mu kitundu kye akalina muto aye we mala kwinda kwesimba ume wako boti ojakola sadono ati zerino obuzibu nono aliyo ndisoba alino olina ekizibu n'amaiso abantu bona bayogeire kale erindala Toboga bulungi okubula kwa bayero kalamyu fundere abayero abesimbye bintu bane ezirayo ku bayere nkoko mwerwa yera muyero azirayo aliyo wine penny akalulu Brandon ni kintu azireyo akalulu ka abana bano pona bali ku side yo ne mulwanyi nkoko mweru akalulu ke mbaze tuze tukalaba kuva da mabega ye tatera nnyo kubeera nnyo ku bantu kwe stressinga mbo ali kunonya akalulu ekikondo kinyokera mu tale center ba mukube ngumi no kiteba kimuyuzako anti nkoko mweru bwe bali mutale sesa wano ekikonde bakuba nkoko mweru ekoti elugo yayidira mu kitenje bakiyuza muganda wo mulema omuyigo baguso nti mwe mwali kyotedukira guruba siawo video njikulaga njikutalwana kujinje sesa ya yuza katete kamwine iwachi bamuyuzange ngo ye basademe nkoko mweru akolole yeyuza yajo kolatia nkoko mweru baba jako mijimu abasade bakamwe ino muna bana waliwo abaana batandise okuvaayo kwogera ku politics weiganga nga bagamba nti abamu ku beesimbyeyo baktwale bali kujirega abamu kwabo basibira n'abantu naye ne baga nti bandi sose balinda akalune kagwa kuba omuntu nsobola okumujajinga nti yafunye abantu 2 3 simanyi biki naye nga amaanyi agenda kufuna natuleta ku stress edo omuntu ogwowagira ayo kubalale yaba kuna abantu bana akalulu ko tulino wifi yaleta ikukubira panado mugema tutambulira ku vibe akalu katambulira ku vibe abantu bo banabo mubunji yona marketing eriyawo era wetukujja era wobozira twakoba nti no tosobola kwirira panado yazikiza kibuga kyo dacho mugeragera lenono eyalina ba DJ bene munana n'abalonzi bana waliwo ebigambo ati embwe bogole nnyo teruma etavuga nnyo kukwata omugulu kwewange ebo igokeri n'olusaya luti obona obatekuluma akaluka iganga samba nditakola tukutwale wa ndikalaba kali kuchuka leko nakachusa wataresa otochusa baba tukula iganga actually jona baddeyo oluvanyuma lwa mawulire nabaddeyo nga nikusinkanako abantu babulujanga baga nti okulonda ekuba kwanca niwo wabaire mu meeting y'iganga yabaireyo ngali kunonya abantu nti okulonda ekuba kwanca muyiganga municipality mulowooza mugenda nani okimanyi nti abantu benabuuzizza 115 127 bangambye bamu lulenzi kachitegeeza bano soko pozingemo nini kyenkuzwiremo otakudaliranga ensi eno gyobona katonda akairencho omwigo guli kubere akukuma bamulingiriza waki muganda wange abe 13 bewabuuziza abantu bali kuja kulali sadono oyo gwali kwogera ko kuweza ku bantu aja kulumbe lale ng'abantu bayide kuzika yabafundisa atenga bamukokeere kwa abantu abandi ayo kutambula nti baje actually akaluka mugero singo okwewunya kagena kuva mu district nya akaluka iganga akaluka ebugweri
Iganga Bugweri Namutumba nekali Bugweri oligikokera ku lwakubanga oidi kyetujja okukola aire katukuleke mberati chenendo wokolanga okunonenkereza ida n'amawulire nga malambulukufu in fact mukalulu akali Eiganga bamulenza atali bulungi era nze ndikubamu abali benda muganda ngoyo aide next year tubenga myaka eyijira maiso okuleka guno aye butisadi numuna omuliro guli awo gutigwa amuzano be akaluka kyuka bulunako mukacyose nga otwali wadiga nti abantu abali wonda mu kamyufu okimanyi abasinga bagenda owa Honorable Nathan Igeme Samson nabiri nawo okimanyi ne bamwetonda ga muna twabaddewozo naye tuli kuggwe anti wano waliga ekyokubonerako so kakati abamwidye kubona baidye ku Igeme babaire bagangala ni Igeme era nabaire basabira Igeme akola wakati mulonde Igeme bene abaidye bene abo babaire mu kansu wano nga bakulembeze ba kansala babaire balina okula n'ebintu okuba abantu ntinga wetu baire ba kansala twakola kino aye gyokole ku research oni bye bakola ku niwe mweno gyabazuzula so waliwo ekya Igeme kyo kyanda wulo n'abantu abakomplaininga ku bantu abo bakaliwo balamu kyali kwenda okutandikira kukola ku bantu baibwe bwa ku mataka yaterewo n'ofisi akabanga itakalo bali kutoolako gandi kafairo jindetere nditwale uwo bakolemye jindetere gyendi njagitusa ku Igeme akole follow up ye itaka eryo bakwiriza itaka lyo kati bana abantu bano bene abayidye ekyo kya Igeme kiveko tujye mu side eyindi